نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا اللهم علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. natera tukwaniriza ku Pal FM 97.9 ekola eri omuntu wa bulijjo amatenda amalungi amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah ekitiibwa singe n'emirembe Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala byonna byatuusizaako olunaku lwa leero. Tusiima obugabirizi bwe, tusiima obulabirizi bwe, tusiima byonna byatuusizaako. Tumusaba Allah atwe baraka mu bulamu bwaffe, mu baana baffe, mikwano gyaffe, bakyala baffe, baami baffe, bakadde baffe n'abantu bonna betuwangala nabo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala taase ebirwadde bitaliiko ddagala, atuwa obulamu obulungi obunaatusobozesa okubeera nga tukola ibaada ze nga bw'azagala. Tongera okunakuwalya wamu n'abo abafunye emisiibo egy'enjawulo, abafiiriddwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga asaasira abafu bammwe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era mu nsonga yemu eno twala omukisa guno okubeera nga nyongera obbabikira muganda waffe pozinza abeera obbi wange twasoma naye bamuyita Ismaila Semanda. Allah yamujjuludde. Tusaba Allah ekitiibwa abeere nga musonyiwa. Twasoma naye awo ku amma ekakirya opposite ne Bilali. Era ngezaako okubeera nga mbikira bonna ba obbies betwasoma nabo ku amma n'abasomera ku Bilali kuba gali amasomero gaali ga Luganda, okubeera nga muganda waffe tegeezeddwa akajja kuziikibwa Wesesiriba wetira Mende kilomita ziringa 4 n'obeera ng'otuuka ssaawa 8 zajja okubeera nga aziikibwa muganda waffe Ismaila Semanda. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusonyiwa bambi, abeere nga amulamuza kisa ya Rabbi, ne family okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agigumya, ate tubakuutira okubeera bagumiikiriza nga bakakasa era nga bakimanyi kwa family ya Kiwalimu nti Allah kyaba asazeewo tewali asobola kubeera nga akikyusa, ate era kirina kutambula nga we yakisalawo. Buli muntu yenna alina obudde bwe Allah byamugirira, era bwe bubadde obudde bwa muganda waffe Semanda. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga musonyiwa, ate naffe abasigadde tuleme kubeera nga tufuuka fitina oluvannyuma lw'okuvaawo kwa muganda waffe. Olunaku lw'ejo lwakubiri tuba ne mukadde waffe Sheikh Umar Kasule, tuba tunuulira emmaali ey'abasika. Era nkakasa gwe gutwali nawe omwezi wiiki ewedde oba olwokubiri olwaggwa, tuba tunuulira embeera ez'enjawulo omuntu z'ayinza okubeera ng'asikiramu, era tukyali ku bantu abalina okusika n'embeera zaabwe zetugenda okubeera nga tunuulira biidhinillahi ta'ala zetunuulira mu duruusu zino. Twebaza mwena betambula nabo, muganda wange mukadde wange Tata Rashadi, nkakasa oli kumpi awo ne Sheikh waffe Munabugerere Ssebo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala basiime, ate abeere nga abwamu baraka okubeera nga mewaayo. Ababuuliza baffe ab'enjawulo, Hajjat Aisha agambye yatuuse dda naye kwali Sheikh Ahmad Serunyigo mutawafu wa Makka Madina, naye agambye nti ku programu kwali bulungi nnyo, wamu ne Hajjat Sara Alhaji Saadati Siwanyana mukama waffe ku Makka Madina, naye sibakuweereza salaamu, agambye programu kwali bulungi nnyo era awuliriza bulungi nnyo. N'abalamazi baffe bonna tubakulisayo abavuddeyo ku Sande abaali bagenze mu Umara ya September. Tusaba Allah akkirize, ate wamu n'abagenda mu Oktoba okusoma kugenda mu maaso, era baatandika dda okubeera nga basoma $128 zokka zibasasula, n'obeera ng'otambula nabo mu Oktoba n'obeegattako n'ogenda ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shekhe, bulijjo nga tunaba kutandika, tutandika n'akanyumiro ak'okubeera nga olinayo ekibuuzo. Ku luno watugondezaamu gw'obuuza oluvannyuma lw'okubeera nga wateekawo obudde bungi abantu babuuze ne batabuuza wasalawo bikyuse, kati gw'obuuza ekibuuzo. Naam Sheikh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa dini wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akabuuza ku ssebo nkateekawo ebbanga lyonna, ate era tubuli awo tunaafunako nabyo tuyinza okuleetako abayinza okwongera okutunnyonnyola ku nsonga eza bwe tunaaziweddeyo. Tujja kwongera tuleeteyoko n'abalala banasobola okutunnyonnyola lwaki abantu abasiraamu naddala bano benjogerako ddala basiraamu, lwaki abasiraamu balema okulamuza amateeka ga Allah bwe kituuka
ku nsonga y'okugabana emmaali eyoyo Allah subhanahu wa ta'ala gwabajjuludde awamu n'okubanga Allah yabalambululira buli nsonga yonna naye ne basigala kussa mu nkola n'ebibuuzo waliwo abuuza ono n'agamba n'agamba n'ekibuuzo ekitaliiko gundi kirabo nakyo kirina engeri kikalobamuko n'agamba senga ofunayo ku basajja nkwatangawo abaliku nabawuliriza n'abakyala nkwatangabo ngaekibuuzo kyobuuziza ekyo ssebo wabaawo asasula oliwadde ekyozi n'agamba kakubeera nga agipapa kwali awuliriza bulungi ajatise mugenzi kwali awuliriza Sheikh Ismaila Mbowa Huda Springs Academy kwali awuliriza Sheikh Ismaila Njuki khulafa kwe bali bawuliriza ba Ismaila abo tugamba abadira ba Ismaila batwaita butya awujota kaiwa na Sheikh Luswabi Sheikh Idris Luswabi Allah msasiri ya Rabbi fanniye yinya balina kati ba Ismaila abo senga nabo bavaayo ne bagamba nti obuuzo ng'obwo nga busasula anakatta tujja musasula kuba ndabona essimu zikaabo wano waliwo abadde beetegesi nga bamanyi kaliko empeera nainshallah nkakasa kimanyi wiiki eddako tujjako tufunye sponsor anabeera nga asasula olaba wali n'omukyala abadde agambye nti omubindekere wali bamuyita hajati rahma najati namateeka agambye nti aye mubindekere mubindekere ajja kubasa ajja kusasula n'abazeemu inshallah wiiki ejja ekitegeeza tupozinze question yatuwuliriza nantu akatandika omuntu ng'akuba essimu ng'atubuulira naye wuyo no wali yaliko bali wano baagala kudda mu ansa naye kebawulidde nti waliyo siponsa kebawulidde nti waliyo hajjatinamwanjesponsor waali naye ekiponsa ajja kutandika wiiki ejja basibyewo banka ajja kutandika wiiki ejja inshallah katugende nakyaffe kyetulese olwaleero naye atuwuliriza wiiki ejja inshallah beera mwetefutefu okulaba nti ojja kubanga okuba essimu nga twakatandika n'ekibuuzo kino mutuwe ensonga lwaki abantu mu famire zammwe mu famire zaffe gye tuva lwaki abantu abasiraamu naddala tebaagala kulamuza amateeka ga Allah bwe kijja nti maali ya mufu yegenda okugabwa ate naye waba nga maali ya mufu yingiddwa amateeka ga sharia era osangawo discontentments nyingi obutamatira bunene naye bw'osanga omukyala ng'ate simanyi yasooganye nabba banoonya sharia bw'osanga bafiiriddwa omufu banoonya ki sharia okategedde bulungi lwaki ku bimwe bye mufunamu olwo tibageze mu swatu mutafifiina ebizibu banguwa omwana akubiddwa amajini banoonya seeka Allah banange mubeere benkanya mu mbeera zonna afatu'minuna biba'di alkitabi wa takfuruna biba'di bwembanga mmwe mufuna muba bangu nnyo eri sharia naye ate sharia bwebeera nga yinyini yagala okwapulayinga mu byammwe misinde ne mugisambajja Allah no tabyagala ebyo kale nno ezimu ku nsonga seeka kampeyo kino abasigadde kwe banaazimbira omulundi ogujjwa gwa wiiki ejja inshallah tulina kye tuyita ashuuru bidhulmi ashuuru bidhulumi omuntu okuwulira muli nti alyazamanyiziddwa oba kategeera bulungi ashuuru bidhulumi nasiyama min alwalidaini waliwo omwana waawulira nga awulira mu butuufu muli alyazamanyiziddwa naye ng'ate amulyazamanyiza mulala si mukadde si mulala kujjako bakadde be agambye nti indama yashuru tifulu bidhulumin ontegedde bulungi bidhulumi walidaihi lahu bitafdili ahadi ikhwatihi alaihi omwana waliwo ekibagaana okulamuza amateeka gano kati abazadde abali kuno njaga bamuwulirize nnyo ozadde abaana bo Allah abakuwadde bakuze kino kidda eri gwe wenna omukadde alina abaana mu baana bo waliwo bw'osoosowaza n'olwa kiragana eri abalala nti gundi gwe nsinga okwagala ne bwe kuba kugaba ng'olina gw'osinga okuwa kwegamba mu buli mbeera yonna obasoosowaza kale obasoosowaza era wekituuka ku basajja abalina abakyala babiri nga baseeka muwonge wano ffe nekisukka nti abaana ba Fatuma abaagala nnyo ate abaana ba Saara munnange
talaga vibe onkategedde bulungi kati n'abakyala ddala bano abanafu b'emitima akigambirawo abaana be mulaba kitammwe tabaagala mwe mulabeeko byakolera baganda bammwe abeeri mwe mulabeeko byakolera bali bannaabo abeeri ekyo mwe temulaba taatawo mwe temumulaba olwo nga abaana newakubadde amaaso gaabwe gaali badde tegalaba maama n'afuka ensonga eyabakola ki ebaggula amaaso ne bawabiraawo kati hatha shuuru bidhulumi omwana okubeerawo ng'awulira nti ali azaamanyizibwa nga wadhulumu yaati min alwalidaini nga n'okulyazaamanya kuva eri bakadde ababiri kisobola okuva mu maama oba eri taata ku bombiriri kisobola okuvako sayidi emu agambye nti yatashajaru ma akhihi liyantakima minhu kurrata fi'ila tijahi walidaihi lialla yani la itijahi akhihi kati nga bona akiraba nti omwana afunye embeera efaanako bwetyo buli lwanalaba akalungi konna nga munne yakalina ajja kwagala nnyo okukaba nga akamusikako kati kankuwa obuzibu obugenda okujja bikwataganiwa ne byetwogera olwaleero omwana asobola okutereka ennaku gy'alina ku mutima asobola okutereka obusungu bw'alina ku mutima n'agamba okay kale nasirika Allah n'agera n'ova mu nsi okategera bulungi kati mutudde wali muteesa ku mateeka ga busiraamu gwe maama wo oba kitaawo gwabadde ayagala ennyo n'oba mwegala nnyo okulembeza obusiraamu kati ono abadde amanyi nti bamukola ki nasikayo obusungu totubulya bya busiraamu byeri naawe singa mwabyogera nga kyali ebyo bagenda okulaba nga ali wali aleeta fitina oba aleese ennugu eyaliwo olubereberye eyakolebwa bakadde be ate agireese mateeka ga Allah kati ensonga eyo sebo nayo omwana okuwulira muli nti ali azamanyiziddwa ate nga ddala kitifu olusi kibaayo naye ate wankubadde wakireetedde weewakyamu tomuzadde bw'obanga abaana bo olina bw'oba osoosowaza abalala n'obaleka emabega kimanye nti kyabulabe ne bwe kinaaba kiraamo ng'okiraamye kitambule mu shariya olaba ekya nabi yusuf alayhi salam exactly ng'ekya nabi yusuf alayhi salam la yusuf ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalin mubin okategedde bulungi naye lwaki yakola atya yamugamba nti togenda nnyo kuzannya nabali beera wano la taqsusur iyaka ala tobanyumiza nakubanyumiza okategedde bulungi kumbe bawulira ne bagamba nti taata nalabika alina kaabala taata alabika alina kaabala ekyo abazadde by the way abazadde bawadde lesoni abasinga obungi mugende ebyafaayo bya Sheikh Muhammad Logolobi hafadhahullah ebyo yabinnyonnyola mukyafaayo ekyo genda otuuleko okiwulirize bulungi omuzadde omanye butya bw'oteekeddwa okuweyisa eri abaana bo Sheikh Muhammad Logolobi musajja wange Sheikh wange mwagala nnyo mashallah Allah mutukumye amin ya rabbi so ekyafaayo ekyo genda otuule okiwulirize empisa okusinziira ku Sheikh by'anaba kusomesezza mu kyafaayo ekyo n'aba bimanyi Oluwarabu muddemu mukijjukanye ojja kulaba nga mu butuufu omuzadde olina by'oteekeddwa okugoberera nga oyigira Allah gandi lakad kana fi qasasihi fi yusufa ikhwati ayatu lisailin ebyokuyiga biyitirivu nnyo nnyo abaagala okuyiga tebigwayo akono okujja kakomya olunaku olwaleero tukakasa nti yemu ku nsonga esobola okuziyiza abantu okulaba nga tebatambulira mu mateeka ga Allah olw'ekyo omukadde kyaba yakola andi jjukira abaana bano b'obazaala mubaamu abaana n'ebyana ebyana byebyo bitategeera bulungi oluusi bitegeera bitya nti bisobola okubeera nga bimanya amazima ne bigagaanira okugegoberera olw'ekyo kyebirowooza nti mukadde waabyo teyatuukiriza gye bikola ki gye biri okategedde bulungi ebyana byebyo ebiteekeddwa okumanya kibiteekeddwa okukola ne bigaana okuba nga bikola ki bikigoberera kakati ekyo tukimanyi bulungi nti ffenna tubaayo mu mbeera efaanako bwetyo naye tugezeeko okulongoosa abemanyi nti byana bisobola okulongoka ne bifuuka abaki abaana n'abemanyi nti baana nabo ne basobola okuyimirizaawo ebikakasawo okuba nti baki nti baana barakallahu fiikum Pal FM 19 ekola eri omuntu wa bulijjo kakasa abadde yaka n'ebyamalirizo tuuse tugenda kuyingira direct mu musomo gwaffe insha Allah taala twongera okubeera nga tusaasira abafamily ya muganda waffe Ismail Semanda musiraamu oyo minako ebyafaayo twetwali tukyali mu primary yali mwazinyi gwe nasooka okulaba bambi ng'akwata obudde
mashallah semande eri mwazinyi ku primary ku amaawo oba osirine bilali ngaakwata obudde oba subuhi oba dhuhuri oba asiri era nga yina abasomesa bamumanyi kasita afuna mu kirasi wambuulizawo semande ogenze kwazina nti iye Allah musasire naye nga obwangazi bwe ku nsi kuno Allah yabukomya olunaku lwaleero soba Allah kitiibwa musasire agenda kuziikibwa Sesiriba awo ngoyise Mende wajja okubeera ng'aziikibwa abasomera mwenna ku Asabaha Kachiriza Primary School awo ku Amma mali badde nga mugenda muziikako muganda waffe oba netumusalira n'abeera ng'afuna ku bulungi bw'eddwa zaabo byeyasoma nabo biidhnillahi taala mpozi n'abafiiriddwa bonna abantu baabwe twongera okubeera nga tunakola kwamu nammwe era nga tusaba Allah omulwasaasize abeere ng'asonyiwa abaddu abo amiina ya rabbi ate nammwe abasigadde abeere ng'abagumya ya rabbi shekhe ndatuyingire musomo gwaffe الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته olunaku lwaleero ku mulundi ogwaggwa Sheikh tewali ndowooza naye kye twakwatako